President wa America Donald Trump ne Prime Minister wa Bungereza bagobye invitation gye babadde babawadde okubeera. President Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero bwakitegedde nti n'abakulu mu western countries ebyaddala baamuko wambikuletedde mu maaso awo bapresidents banne ab'omu Africa nabo abamu bamweganye mu maaso awo nabyo ambikuletedde. Nyongera okujjukiza vidiyo eno sooka ogimpereka like oba omaze subscribinga wegatte ku mukutu gwaffe guno naddala gwe munankyukakyuka leero naddala gwe Munnayuganda agoberera ensonga bwe ziti. Olunaku olwaleero omukulu amanyikiddwa nga President Yoweri Kaguta Museveni ayina invitations ze yasindikidde President wa America wamu ne Starmer wa UK naye bonna abasobodde okubeera nga bazitandinga down. Imagine bamusindikidde omuntu alinga house boy, ogenda kwebuuza yaani oyo. Vidiyo njaga ogyetegereze bulungi naye aba NRM oh my god beegumiza. Olabira ddala nti no ne Pope obono nga ye ambassador wa America mu Uganda olabira ddala nti no teyabadde musanyufu. Vidiyo yino sooka ogirabe naye nga tetunagendayo sooka owulize ebiki ebyabaddewo nga ba NRM beegumya nti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ajja kulayira kama mbayani bali tetuganye agenda layira naye afunye hona nga president jayina okufuna wa president abalala ze bafuna okitegera ekintu ekyo sokolabe. President wa America Donald Trump ne Prime Minister wa Bungereza bagobye invitation gye babadde babawadde okubeerawo ng'abajulizi nga President Museveni alayira. Bano invitation oba invite gye babadde babawadde okubeerawo olunaku lw'enkya nga president alayira bagigobye. Wadde nga bano tebabeerangawo mu nsi n'emu eya Africa nga president wa Africa n'omu alayira ne babadde basindika nga representative baabwe ababakiikirira naye bategeezeza ne bagamba ne ba representative bayinza obutabeerawo oba tebagenda kubeerawo ekkololo olunaku lw'enkya nga president Museveni alayira. Nsonga ki sinaba kugitegeera bulungi naye nga America ne Bungereza tebagenda kubeerayo oba kusindika ba representative baabwe ekkololo olunaku lw'enkya. Katulinde tulabe oba tebazze oba banajjo bataalayire. Oba bazze oba tebazze omusajja alina okulayira. Ffe twagambye ekiyinza okustopinga Museveni okulayira kimu Mukama Katonda. Yabukera ku makya n'amugyamu omukka olunaku olwaleero awaba tagenda kulayira naye wabanga mulamu oba mubaddewo oba temubaddewo kasita Salva Kiir yazze. Baaganye okubeerawo tebagenda kubeerawo. Abamerika n'Abangereza ba representative baabwe nabo tebagenda kubasindika kasita Salva Kiir waali. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo Salva Kiir wamu n'abalala be bagenda okubeerawo president wa Congo naye obadde okimanyi ne President Ruto yaganye okulabika. President w'e Rwanda imagine mukwano gwe nnyo Paul Kagame naye ebyaddala yaganye okubeera nga alabikako olunaku olugenda obeera lwa nkya. Nkugambye vidiyo eno giwa obudde abaana b'enkyukakyuka party after party nga bamanyi bo batandise dda sokolabe nga bagamba president waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi yawangula Pale n'owa NRM maaso awo Thembo wa UCC akuba omulanga. Jeno Yoweri Kaguta Museveni tuluhabulwa ogenda tufuga Abannayuganda naye ekirungi kya byonna nti president eyalondebwa Bannayuganda Robert Kyagulanyi Ssentamu naye akufuga nga kwotadde ne gavumenti yo. Tugenda kulaba ku mwenna ani anaasulanga nga kunadde ng'asula ku tebuuke kugwe ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oli wa ddembe okulayiranga bw'oyagala. Tufuge ffe Abannayuganda tewali buzibu. Paka oba olunaku lutuuka ne twenunula nga ffe Bannayuganda naye ekirungi kya byonna pulezidenti owange tomufuga. Yakufuga ne gavumenti yo. Yabawa ekyokukola. Yabawa ekyokuzzaako. Kyagulanyi Robert Ssentamu awo nze wenkugambira oli wa ddembe ffe Bannayuganda tukalakata kasita naawe oyina akutadde ku kakalaayi abasiika buli lunaku no problem. Aye kati alina wagenda okubasiikira bw'ati ku kakalaayi musula buli kaseera musula kutebuuke temwebaka bulungi musula mukukunadde mubuuzwa omusajja azzaako ki
mwamuteekako zi security eyo ebweru gyali buli kaseera munoonyereza kiki kyazzaako kiki kyakola kubanga yabafuga. Layira no problem. Nze nga bwe nakyogedde Museveni simuinaako buzibu okulayira. Oli wa ddembe okulayira nga bw'oyagala. Naye ate kyekirungi kyabena nti kuno okulayira mugenda kukulayirira mu buswavu kubanga ne DR forms zaabalema okuteeka ku mukutu gwa Electoral Commission ku website yamu zaabalema DR forms, declaration forms Simon Byabakama zowasomanga ng'ogamba nti Museveni yawangudde. Kati mutufuge tewali buzibu fa Bannayuganda twabamanyiira. Kati nammwe kasita ekirungi twasi ensigo weeri eri mu kubafuga ye Kyagulanyi Robert Ssentamu. Alright, nga tubitadde ku mabbali njagala weetege zino video bulungi nnyo. Omukulu Othembo, oh my god, newe yadala Uganda tulagawa. Omukulu yakakasanga agamba nti no His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yawangula akalulu. Tetuganye abakulu be bamulangira naye mulowooza abantu be bamulonda beera nga otugulira ebirozo bye mu comment section. Watana subscribinga wegate ku mukutu gwe fikuno. Nyongera okujukiza nti no soko labe video eno ngenda bikugamba mu party eddakaawo. Mukama yebale, Mukama yebazibwe, fenna tutuuza ya lukugunyu, encha omwagala waffe President Yoweri Kaguta Museveni agenda kulayira. Mpulira abamu okulayira kuno bakulimu ekisanja ekyokumeka, eyo si ye issue. Agenda kulayira Bannayuganda bamulonda more than 70%. Ffe tuli basanyufu nnyo okulaba nti kintu kijja kuba bwekiti. Naddala ffe ababadde wano e Uganda. Ekitusanyusa si kulaba bulabi nti Museveni akutte ekitabo alayira. Ekitusanyusa kwe kulaba Uganda okuba nti nno yaddawo okubeera nga Uganda. Ensi yali eri kumpi eneetera okusangulwa wano ku map y'ensi. Kubanga Yoweri Kaguta Museveni agenda okuwamba Uganda obuyinza mu 86. Fa abaaliwo njagala mbabuulire ti eri sayidi z'erubaga Fedemu yali efugayo sayidi z'erungujja. Ogende Nateete UFM, ogende eno Eggaba UFM nga yefuga. Mu makkati mu Kampala UNLA, eri waggulu e Kawempe n'awala Funa nga yefuga. You can imagine that was your Uganda. Olwaliro Uganda, buli inchi ya Uganda yonna erimu emirembe. Congratulations. Inchi ya Uganda yonna tutanze okulaba enkulaakulana etandise okujja. Ne Karamoja abantu gye bagamba nti Karamoja yalekebwa emabega. Naye mundu olwagenze wansi Karamoja etandise okuvaayo factories n'ebirala. Pipeline z'amafuta zimaze okugenda. Income per capita yali mu 1,800 mu mmeka. Kaka tuli mu 1000 muzizo. Economy etuuse kumpi ku $70 billion US. Lwaki tetusanyuka? Weebale Yoweri Kaguta Museveni okuba nti otukulembedde bulungi. Nkusoomoze bwokungi. Ffe abalaba ebintu nga bwe tubiraba tuli mu ssanyu jjereere. Mpita Bannayuganda ffenna enkya tukuluumulukuke tugende e Kololo tujaguze tusinze Mukama olw'ekirabo kino kye yatuwa ekya President Yoweri Kaguta Museveni. Congratulations. Alright, nabagambidde ebigenda maaso mu Uganda byewunyisiza nno ddala. Gwe nange oli oyagala kulanga business yo, number zaffe ziriawo Sembyayo 373 osobola tukubirako ku WhatsApp kokka ogenda otusanga twinboxing tubulire business yo gy'oyagala okulanga. Kakubire muyimbi ng'oyagala interview gwe tofaayo twinboxing tujja kubeera nga tukola ki tukuyambako mu promotion. Sigenda barwisa yongera obajjukiza Sheikh Ashraf walinnyo okulombeddwa gwe nange oli n'ebizibu. Number ziriawo Sembyayo 711 osobola mukubirako obona mu inboxing WhatsApp nabiranga kuyamba sokolize Sheikh Ashraf mali nkuleetere pastor nga kunyumiza ebiki ebigenda okubeera maaso, ebiki ebigenda okugenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda.
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bino byonna bye mulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga, change mu Uganda y'ensonga enkulu. Oba sayidi eno oba sayidi eno, wulira pulani yaabwe eri bweti olumaliriza emyezi bwe nga bamaze okulayira mu myezi esatu, emyezi esatu egigenda okuddako gigenda kuba gya bulumi nnyo. Mujjo bagenda kuzibuwaza nnyo okuyingira Kampala, era control egenda okubeerawo egenda kusigalawo. Bagenda teekawo engeri ya kafyu ekiro, bateekewo obumenyi bw'amateeka control population okugikontrolinga obutayiika mu kibuga Kampala. Bongera okumenya amayumba, okusuffocatinga abantu, okubanyigiriza ennyo. Ebintu bigenda kubeera bingi nnyo. Mugenda kubeeramu bino wammanga, mugenda kubeeramu okumenya amayumba, okubba ettaka, okubuzaawo abantu, okutemula abanene mu ggwanga, amafuta okubula, obumenyi bw'amateeka obw'ekika ekya waggulu ennyo, enguzi etalabikangako, then n'okuwamba abavubuka. Bigenda kubeerawo mu myezi esatu nga byamaanyi nnyo. Uganda ebeere mu bulumi, then mutabani wa Museveni aveeyo taking over, ajjewo obulumi bwonna obubadde buli ku bantu. Kino ekintu nakibabuulira dda. Alagire okumenya amayumba kuyimirire, alangirire compensation eri abamenyeddwa amayumba gaabwe, akwate abanene mu gavumenti, akwate baminisita, akwate ababadde ab'ebyokwerinda ababadde bali mu kukola insecurity mu ggwanga Uganda, mbw asobole okudda mu mitima gy'abantu, then taking over mu linnya ly'okuyamba abannayuganda. Museveni yesikemu adde emabega, mutabani wajje mu maaso, asobole okuddiza abantu compensation biki kyasuubize kinasuubize kiri, then Uganda eddemu agirisetinge babe nga abalina emirembe. Pastor leave among alone. Kali muvuddeko kakati muhozi kimuleetere abantu okumwagala olw'ensonga mbu yabatasa ku kumenya amayumba, then agenda kuvunaanawo bingi, avunaane corruption, avunaane amakuba amabi, avunaane biki, taking over, alage nti atandise okukola mbu bannayuganda basobole okubaako engeri gye bamuwulira, gye bamwagala oba gyayingira mu mitima gyabwe. Famire yonna ng'omanyi nti oyina omwana mu magye aga Bungereza